afuuka byonna mu byonna mu Uganda. Bw'oyagala amasanyalaze emitingi bawadde amasanyalaze omwaka ogujja abo ne bakuba engalo abatalina mazzi Nayikondo baŋŋambe zaafudde. Minisita ow'amasanyalaze wali yabafiisa kyovala bantu bwadda mu campaign bwali kugenda bwe batugenda mu elections baminisita 20 n'okusoba tebadda kuba tebalina mirimu yagaba amasanyalaze. Minisita wa energy bamulabanga atena kyakola bwe kituka ku by'amazzi bana abawoota yagaba Nayikondo. Otegera kati minisita namufiisa abantu babawa Nayikondo 3-5 ku kyalo n'abawonya okutambula mayiro 10 abo nga bamuwa tebamuwa kubanga bamwagala. Waliwo olunyiriri nasoma luli mu ngero za Sulemani nga lugamba nti senategedde na nebadde nga ndulesi ndulabye n'endukootingira bulungi lugamba nti omugagga aba n'emikwano mingi n'ebizoni ne bagiwa kubanga agaba ebirabo. Yafuuka mugabi ne yeemaketinga natta ebitongole byonna. Bw'oyagala ekintu nga amasomero Minister of Education wali ministry number weri yagagaba ngenda kubawa essomero lya secondary bwagende gulu wanongenda kutekawo vocational school abo nabo nga otegera kituufu asobola okubanga yakulembedde bamwagala kubanga agaba ebirabo otegera naye singa era ne mukalulu kakyuka opinion poll olunga bwakugambye kubanga bannayuganda bakyali bato mu kutegeera mu byobufuzi mu buyigirize si bangi nnyo n'obwavu obungi nti mu elections constitution ewa president w'eggwanga okuba nti yasigala akyali president akola emirimu gye agaba ebintu biyitirivu mu biseera by'akalulu agaba enguudo agaba amasanyalaze agaba Nayikondo abo bonna olwo kyakugambye kisobola okubeera ekituufu obululu bwe ne bweyongera asigala akyagaba nga Bayibuli bwegamba nti omugagga aba n'emikwano mingi olwokuba alina kyavaako nti naye omwavu ne baganda be bamukyawa okutegera kati asigala agaba bamuwa lwakugaba kugulirira naye si kuba nti alina byakoze ebimwagazisa ennyo naye abantu baffe baavu otegera kati amanye engeri gyafunamu kye yeetaaga yasooka kutta bitongole byonna n'asigala nga ye yeetunda otegera Nayikondo yazituwa amasanyalaze yagatuwadde enguudo yazituwa amasomero yagatuwa ate oyo mumoti akalulu so yeetunda bwetunzi naye bw'aleka institutions ne zibeera vibrant institutions wazireka ne zibeera independent ne zibeera effective nadde ebbali tasobola kudda kamalize nakano okwegula okwo kwe kumuwesa n'obululu mu makanisa g'abalokole. Okutegera nti abalokole bano by the way wano kye mutamanyi nze kankyatule nti mwami Museveni mu basumba mulimu abantu bawa ssente abamulimba nti nina amakanisa 1000 nina amakanisa 2,000 kati kansooka enkikuwe waliwo kusooka gwe yayisanga mu ssente azigabira abasumba babalokole of course nga si bonna kakati omu n'agenda n'amugamba nti oyo yeewulira atutuuze essaawa 3-5 nga tutudde tetusobola kumwegayirira nange nina amakanisa 1000 kati oyo ne bamuwa kati abantu boogabira ssente bwotyo buli bishop n'omuwa emmotoka buli bishop buli mukatuliki n'omuwa emmotoka buli musiraamu n'omuwa emmotoka buli mulokole okutegera kati bw'omala bagabira ssente oba weegula bamuwa lwabirabo ono mutuufu opinion poll eyo ntuufu agaba nnyo ebirabo kati bana baabasumba balokole be bamu kubalemesezaawo mwami Museveni era temwerabiramu abatulaba ndi kakiiko akateekateeka envaawo ya mwami Museveni gamba sinaba kuweera sinasa mukono era n'abalokole tujja kubateeka tumanya abazifuna okuva ensimbi z'eggwanga tumanya abalokole abazifuna buli kaluluka obwa president waliwo abalokole abazifuna waliwo abazijjayo ate ne mu bantu ezituuka era waliwo yagenda ku TV n'ayombera ddala nnyo kale kakati twagala obulira abantu oba oli pasita yennyini sente ziwafunanga ye yamuwerekeranga kati n'akole kanisa eyiye amulangira twagala vaayo
otegeeza abantu musajja gwoli mufere sente yakuwanga wazitusanga mu makanisa openire so Museveni yegula bweguzi webale nnyo ye president w'abantu basajja mivule bwaddene nsolonkambwe program the light ekitangala nze Hassan Muwanga njaka butala tu streaming live ku Baba TV Uganda. We are streaming live Baba TV Uganda. Gira maso no kubanga likinga page o sharinge o commentinge tuvenga tambula fenna haji wode ko ino kodagala okuyisaawo wasowo okubiri oba mukakanyavu ndi oba mukakanyavu bw'emitima jammwe Musa kiyaba bagamba bakole ki bafunenga abakazi abakakanyavu Musa yabalagira bakole ki kati gwo musumba waddamu n'owasa oba mukakanyavu niyo oluberebere Yesu yatugamba oluberebere originally that was not God's intention template nga haji bwali mu planning ategeera tekyali bwe kiti plan totekwa ate omonyono ye musumba abatya bali okumwambalira nze sibatya nze nisolo nkambu nga tuli obadde oyogera factors ezisoba obufumbo I think we shall have another day ozisimule bulungi that's very important for our nation kubanga eggwanga liyimirirawo ku maka foundation y'amaka bwefa tutekwa n'okuwumuzaamuko ku politics obubbi obungi amaka gafaanana gatya obwakkondo amaka gafaanana gatya obutemu obwenzi obw'ekitalo amaka gye tuva ebyo byonna maka tutekwa n'okuwumuzaamuko ku politics twesibe ku ki twesibe ku maka kakati ono sigambi nti akitidde naye kugamba takituuseeko bano ba abasumba abatuleekaanya Haji yakyogedde bulungi Pastor Sempa yagambye nti ye obufumbo bwe abutambuliza ku Katonda kye yagamba owulira ekigambo ekyo obufumbo bwe abutambuliza ku Katonda kye yagamba bwe tuba n'omusumba agobanga awasa ng'ate Katonda atugambye nti okujjako olw'obwenzi naye bwe mwawukana omusajja toddamu kuwasa n'omukazi toddamu kuwasa abani yabatuma kati ba Yesu lwaki tebamufaanana lwaki tebakola bye bagamba omusiraamu ye n'akubulira enjiri nti ye obufumbo butambulira ku Katonda ate pasita n'ogoba n'owasa nga Yesu akugambye toteekwa paka toddamu the moment ne mwawukana okujjako olwaki olw'okukakanyavu omutima bwe kutaba kufa ate kubanga yayenze naye bw'aba teyafudde mukazi wo ate teyayenze bwe mwawukana toddamu kuwasa toddamu kufumba toddamu kati oli bwateekateeka n'okwanjula n'ayanjula kitegeeza abamu tebaayitibwa Yesu tabayitanga bayingira mu kintu obanga bakozi ba ssente tosobola kuba constitution yiino otegera nakino kyemuwulira ekyokuyomba waliwo bwe nawulira bagamba nti bw'oboogerako nga bakuddako ku redio yabwe nga bakuvuma n'ekyokuvuma embwa mulimbizi laba amazike emmese zimmanyiira n'okuvuma obuvumi twebuuza bano Katonda Yesu yabatuma ddi kubanga n'okuvuma omusumba Sepanga babadde akusomera kankikuwe wano mu Bayibuli n'okuvuma era bagamba nti abavumi nabo tubejjeko mwe abatulaba ng'omusumbawo avuma Bayibuli egamba era kyebogerako kankikuwe kikino wano kankikuwe obikuddewo osooka otubuulirewo Timoseewo ekyokubiri essula 3 agamba bw'ati otuuseewo agamba bw'ati nti nti kyewunyisa n'okwewunyisa bwe batyo abaweereza bade mukisooka so ngenda mu kyakusatu Timoseewo ekyokubiri essula 3 olunya olusooka naye tegeera kino nga mu nnaku ez'oluvannyuma ebiro ebyokulaba ennaku birijja kubanga abantu balibanga beeyagala bokka 1 oli yakyogeddeko abaagala ebintu abeenyumiriza ab'amalala abavumi
abatagondera bazadde baabwe abateebaza abatali batukuvu abatayagala ba Luganda abatatabagana kitegeeza nti watuuka okubeerawo ebizibu naye muteeka okukola ki okutabagana naga nti abawaayiriza abateegendereza abakambwe n'agamba nti abakakanyavu abatagonda abeegulumiza abaagala essanyu okusinga Katonda uli onyolo okutaano nga balina ekifaananyi ky'okutya Katonda naye nga beegaana amaanyi gaako n'amaliriza bw'ati this is very important era n'abo obakubanga amabega meaning omugoberezi yenna ali mu kkanisa ng'omusumba avuma tatabagana mukakanyavu tagonda bw'otomukuba mugongo guba musango mutekwa kumudduka n'ekkanisa ye mugiveemu mbadde nsaba Haji omusomere Matayo 19 olw'omunaana nalwo lugenda gatta Matayo 19 olunyiriri lw'omunaana agenda kuddamu soko soma kasooke kali kati ono Yesu kati yayogera tuvudde eri Timosi ono baatayagala n'abagamba nti olw'obukakanyavu bw'emitima gyammwe Musa kyeyava akkiriza mugobenga bakazi bammwe naye okuva ku lubereberye tekyali bwe kityo ono Yesu yennyini kati yayogera era abasiraamu bakkiriza nti Yesu mubaka wa Katonda kati omubaka wa Katonda yayogera otegera nti olubereberye tekyali bwe kityo naye olw'obukakanyavu bw'emitima gy'abantu ekitegeeza awasowa okubiri according to this book abatagondera Katonda bamukakanyavu era n'abagoberezi tebateekwa kumubeerera mu kkanisa ye wano ye yali abuulira bubuulizi bantu kati vaayo anti yagala Yesu kikwatagana kino si teeka lino teeka omuntu ogamba nti weeyisanga bulungi obeeranga w'amazima eri mukyala wo aba tagambye nti oyinaokutwakubeera n'omukyalo katuveeyo kati Yesu wuno oli agamba nti obeeranga w'amazima Yesu mumukkiriza nti Isa yayogera ye mumukkiriza nti nabbi agambye olw'omwenda era mbagamba nti buli anaagobanga mukazi we wabula okumulanga ogw'obwenzi n'awasa omulala ng'ayenze n'oyo awasa eyagobebwa nga naye ayenze Yesu yayogera ate ekyo omwami w'abasajja ekyo kikwataganya n'okukwasa abakyala babiri bwe mbanga mbawasa tekitegeeza nti mwala kwenda omusajja awasa abakyala ababiri nga buli omu agenze n'amufuna mu bwenkanya aba ayenze ansa yino n'abagamba nti olw'obukakanyavu bw'emitima gyammwe Musa kyeyava akkiriza mugobenga bakazi bammwe naye okuva ku lubereberye tekyali bwe kityo olubereberye oli yakikusomedde yali mukazi omu n'omusajja yamuviriddeyo dda ku lubereberye nekivaayo naye mbadde nsaba Mwami Hassan ensonga eno tetuze ku disputinga kusalawo kwa Haji oba ddiini nze mbadde njagala kuba tooki mu kizibu ky'obufumbo kubanga ne bwabeeranga ono kati ayogedde nti ye ali mu opposition oba ali declare nti alindirira gavumenti empya era naye ebizibu by'obufumbo gyebiri muganda wange owa NRM naye bizibu by'obufumbo gyebiri mu basiraamu bizibu by'obufumbo gyebiri n'abakristaayo gyebiri kati nze mbadde njagala kudda wano tulina ekizibu tukitunuulire ng'abakulu tukisalira tutya eddagala waliwo ffe kyetulina okukola nga gavumenti then nga abakristaayo then n'abantu baffe nze mukulaba kwange ekisooka tulina emirandira gyaffe gye tulina okweyambulula kubanga ffenna tuva mu mirandira egy'abajjajjaffe ntandikidde ku kabaka nze ndi Muganda Julia naye practice y'okubasa abakazi abasinga omu culturally yaffe era temenya teeka ery'empisa zaffe ng'abantu naye eddiini yaffe gye tupracticinga yo tetukkiriza kati waliwo olutalo ojulia kati tugenda kola June the 3rd tugenda kubeera nga tu celebrating Mother's Day waliwo
enkuubagana eyajja wakati w'abakkiriza mu Kristo ne practice ya Buganda yagenda okukwa nga waliwo okuyiwa omusaayi kati waliwo ideological conflict gye tulina okweyambulula namba culturally kubanga Haji ayogedde nti pasita tuyinza okukusanga kuziikako ng'oyina tumanyi abaana bameka naye ate ng'otuuse wali abaana bali bameka 12 ekyo kyo culturally tukikkiriza ng'abantu naye tulina kyeyambulula era nze njagala kukubuulira nze nkola makerere bawala bakyali bato mbamazeemu emyaka 10 bakampasa ate ennaku zino bambala jiini zino ezigira zino zezitagana ne bapasa kiwulire aja wulire njagala okukubuulira mbamazeemu emyaka 10 egisuka mu 2 mbayigiriza abavubuka okwekuuma omwaka guno celebrating emyaka 2 buli mwaka mbuulira abavubuka abataka wansi wa mitwalo 2 era kati bangi abayingidde obufumbo abangoberera era buli lwempita mu kibuga pasita watuyigiriza okwekuuma pasita njagala twogeremu amaanyi twawasa tuyina abaana pasita weebale nnyo.